bambere kumpi comrade Nubian Sabo bere dawa no kido nange musajja birthday enyumirwemu. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. You see, Malcolm X, Marcus Garvey, 100 years ago said that one civilization is not complete without its art. The highest level of expression of human intelligence. Nchidamu nga nzikude nawo. Tumusajja omu omugezi emyaka 10 egiyise yagamba enkulaakulana yonna yonna ebeera erina kyebulako bwebanga terina ati waayo. Era nannyonnyola nti ati kwe kunnyonnyola oba okutotola okw'obwongo okukyasinza okubeera waggulu mu ntegera y'omuntu. I'll say it one time in English, that one civilization is not complete without its art. Because art is the highest level of expression of human intelligence. Bannange ba artists bannange muzikirize njogere mu Luganda kuba nange oluzungu simanyi lungi nnyo. Natuka okwogera oluzungu Joero ajja kujja lwogere. Luno olunaku lukulu nnyo nze mu bulamu bwange mu byafaayo by'obukulembeze. Luno lwe lunaku lwensinga okutendereza. Luno olunaku lw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Simanyi Katonda lwaki teyampadde mukisa kugifuula birthday yange naye era mwebaza kubanga yagifudde birthday ya Nubian mukwano gwange. Ba artist bannange mwenna njagala mumanye nti mbenyumirizaamu okusinga bwe mumanyi, mbakiririzaamu okusinga bwe mumanyi era mbaagala okusinga bwe mumanyi. Ffe nga ba artist Katonda alabika yakikoze kagenderere okutuyitamu okutaasa eggwanga lino ffenna lye tuyita ewaka. Okumala ebbanga ddene bakikola kagenderere okulaba nga batudisconnectinga ku ki kye tuli naki kye tusobola kutuukako. Njagala tujjukire emyaka gyonna abaddugavu nga balwana okwetaasa kw'abo ababafuula abaddu bakozesanga music. Njagala mujjukire nti South Africa nga bazungu babonyabonya omwana w'omuddugavu bakozesanga music. Abantu betusinze okumanya ku lukalu lwa Africa ne mu nsi yonna bangi bayise mu art. Njogera ku music naye bwe njogera ku music mulire art. Art muli okutontoma, muli okuzanya katemba, muli okuyimba, muli okusiga ebifaananyi, muli ebintu byonna eby'obuyiiya bw'obwongo. Bob Marley yatugamba emyaka mingi nnyo nga bamu tukyayonka. Natugamba emancipate yourself from mental slavery. No one but yourself can free your mind. Wetaase okuba mukomera eryaku oba olukomero olwakusibwa ku bwongo kubanga tewali ekyasobola kikolera okugyako gwe. Bakikola kagenderere ffe mugigi gwaffe gwakulanga bawera political education. Ekyo kyali kigenderere. Bafuba nnyo okumakinga sure tetumanya byafaayo byabo abatusookawo. Olunaku lwa leero tulina omu ku baana b'omusajja yali artist owakabye ennyo gwe bayitanga Christopher Sebadduka. Amini yamugoba wano kuba Amini yali musajja mugezi nnyo yamanya amaanyi ga art. Museveni mumuyita mugezi nnyo naye Museveni fala. Museveni yatyaba professor, Museveni yatyaba doctor, Museveni yatyaba lecturer, Museveni yatyaba lawyer. Museveni yafuba nnyo okutukiriza nti tetulina kye tumanyi ate nga kyatuyamba kubanga twamuyita kuli talaba. Era tulina okukkiriza nti ba artist bannaffe bangi nnyo abafudde mu ngeri etategerekeka nga mutwalidde ne Moses Radio oluvannyuma lw'obutakkaanya n'abantu abo. Tulina okulowooza nti waliwo ekigendererwa. Nze kennyini Kamakoogera nali wakuziikibwa emyaka 2 egiyise mu August mu Arua. Katonda yazabibye naye nkakasa eyo yakikola ng'alina ekigendererwa. Katonda yampa omukisa ogulivinga paati tu y'obulamu bwange. Era nga bwe nabasuubiza nti nja kumala buli lunaku lw'obulamu bwange nga nfuba kino ekindimu nkisimbe oba nkisige mu bannange abalala bonna. Tufubye okukisiga mu bannayuganda bangi nnyo naye tewali buvumu bwenfuna abasebo ne bannyabo nga kumanya nti byendowooza
Nebyemmanyi nebyempulira ku mutima ate tulina chance ebisiga mu bayimbi abalala mu bannabitono abalala bannakatemba abalala kubanga ba artist muli powerful tulina amaloboozi gamaanyi nnyo eyo ensonga lwaki batwala ssente z'omusolo biliyoni ne biliyoni basobole okutugula okutusirisa bwe bamanya nti ssente tezisobola kutumala kuba tulina ababbeeyi nnyo osobola okumalawo bajeti ya Uganda yonna ng'ogulirira bayimbi ne badda ku levo eyo batiisatiisa bwe baalabanga nekyo batiisatiisa kyayononeka dda kuba gano bwe goba amazzi gagenda dda wansi w'olutindo ne baleeta amateeka ag'okubaziba omumwa okumala ebbanga ddene nnyo twayogera ku bintu bino bannange ffe ba artist ffe tusinga obulamu obunyuma ffe tusinga obulamu obw'eddembe yeffe buli omu bayagala okukolako omukwano naddala abo abatufuga naye lwe nasooka okuvaayo bwe waawo sinze nasooka bannange ba artist bannange baali bavaayo dda sinze ensoose ate sinze asembyeyo ne bano be mulaba si be basoose ate si be basembyeyo naye baafuba nnyo okuteekawo nti abo bali mu byabufuzi nyina amawulire gye muli tewali byabufuzi bino bya ddala baganda bange kubanga artist oba entertainer sukaali tomugula bbeeyi yanjawulo ku muntu mulala eddwaliro togenda mu lyanjawulo ku muvuzi wa booda n'ebirala ebifaanana bwe bityo so ndi wasanyu nnyo baganda bange okumanya twabuuka ate twabuuka kirindi so tuli wano olwaleero okumala ebbanga ddene babadde batuyita badongo yes tuli badongo kuba obudongo kiba mu ndongo ali batudongowoza naye nga bwe twakibagambako nti Kampala kibuga ky'abanabwongo newankubadde kati efugwa abandongo tuba banabwongo batuyita badongo bannange tuli banabwongo wadde batuyita badongo naye kimpa essanyu okumanya nti ffenna tumanyi kati omulamwa gwe tuliko bino tetuli mu byakusaaga mu busaazi tetutegeka kivvulu tetuteekateeka kikujjuko tuteekateeka kukulembera ggwanga lino lye bayita Uganda okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ku nsi yaffe nga batulowoozesa nti abantu balala be balina otutegerera naye kimpa essanyu ba artist bannange okumanya nti eno ensi yammwe temulinayo waka walala mugenda kubeera wano ne bwe munaaba mufudde bagenda baziika wano naye ate njagala obajjukiza nti bannayuganda bangi batutaddeko amaaso bannayuganda bangi batulinamu essuubi emyaka emitono egiyise tubadde tusobola okunnyonnyola nti ati we tetwamanya naye kati tewaliko osobola kugamba nti tetwamanya era buli artist abantu abatuwagira batusuubira okuzanya paati yaffe njagala okussaamu ekitiibwa bangi ba artist bannaffe olwaleero abatwegaseeko omwono kawefube bino si bya Kyagulanyi bino si bya Walukagga bino si bya Jackstar si bya Mary Bata bino byaffe ffenna ng'eggwanga nakibagambye mu ntandikwa era nkiddamu ti Katonda alabika yasazeewo kukozesa ffe be babadde banyooma mukimanyi mu byafaayo Katonda akozesezza nnyo abantu oba sekita ezinyoomebwa kakubere kutaasa nsi eno Nabbi Muhammad teyali mwana wa mugagga Yesu Kristu teyali mwana wa mugagga Bob Marley teyali mwana wa mugagga n'abalala abannabitone tuze tulaba ku bannabitone abaatusookawo nga baali basobola okukola ekyamaanyi n'okusinga okubyogerako obwogezi Bob Marley yabyogerako bino byetwogerako tuddamu bidde babyogerako nga tetunaba na kuzaalibwa ffe twongereza kwabo naye ate tulina omulimu ffe ate okwongerayo omuzannyo guno tetugenda kukola kuyimbako buyimbi bannange nedda twalina okutekinga step ffe kennyini twekyusize abo abatufuga bye okukyusa era kati tuli ku lugendo olujja Museveni mu ntebe tugituulemu ate tuweereze abantu baffe ba Bob Marley oba oliawo tebaamanya maanyi ge baalina oba oliawo balowooza balina kuyimba buyimbi Muhammad Ali bwe yali azanya ebikonde oba oliawo yalowooza nti alina byogerako bwogezi naye twali tunyumya ne Nubia n'olumu n'agamba singa Bob Marley yavaayo ne yeesimbawo akulembera Jamaica olowooza Jamaica singa terina akyukakyuka
naye era kyebakola bakikola tubawa ekitiibwa. Kati ffe tuli wano olwaleero. Muyimbi munnaffe omu gubayita Rocky Giant yagamba nti infact yalagula nti ekiseera kijja kutuuka mulabe abaana nga si ba bulijjo era nga yeffe abazze tuvumula akatijjo. So teyali mukyamu okugamba nti guno omulembe gw'abaki, guno omulembe gw'abalaasi akona matata baana mukitegedde ekyo. President Museveni emyaka 34 kati gigenda okubeera mu 35 gyafugidde eggwanga lino. Yes, bingi byakoze ebirungi tetumuyisaamu maaso, naye yali amu bannayuganda olukwe, yagenda akyusa ebintu byonna byonna bye yasuubiza. Abaali mikwano gye n'agenda ng'ayawukana nabo. Naffe ba artist twali mikwano gye era lwali lumu nga tukwatagana naye. Naye bwe yakyukira eggwanga nga ffe tuliwo okukyusa eggwanga, kubanga ffe tugenda kubeerawo emyaka mingi nga Museveni ne bakadde banne bamaze okugenda. Tugenda kubeera mu Uganda eno kyobola kitukakatako okugitereeza tugyeyagaliremu n'abaana baffe bagyeyagaliremu. Olunaku lwaleero emirimu gyaffe giringa egyaweereddwa. Lwaki? Kubanga batutya. Lwaki? Kubanga twogera amazima mangi nnyo. Kakati no twagala obategeeza timwalugulira ku pata. Ffe tugenda bajjako era olutalo twalutandise, tetulwanyisa mundu, tetugenda kutta muntu yenna ng'abo abatufuga bwe bajja baamala okutta abantu abasukka mu kitundutundu kya miliyoni okutuula mu ntebe. Neffe tubakubisa muziki, tubakubisa na njoko. Tuyimiridde nga tuli confident kuba tumanyi bannayuganda bali kusaidia ffe. Tuli confident kuba tumanyi amateeka gali kusaidia ffe, naye okusingira ddala tuli confident kubanga tumanyi nti Katonda yali waggulu ali kusaidia ffe. Buli kyetukola kiri mu mateeka, buli kyetukola tukikola ku lw'obulungi bw'abannayuganda, ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Kuba eno ensi yaffe tugyagala, twagala ensi yaffe ebeere nga zi Jamaica, ate nga kisoboka, ate nga kigenda kubeera. Tubuzaayo emyezi kati ng'ena okugenda mu kulonda. Twagala okutegeeza abannayuganda n'okukunga ba artist bannaffe abali eyo timulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Omwandiisi omu yagamba politics is too serious a business to be left to politicians. Guno omulimu gwe tugendako oba olutabalo lwe tugendako luli serious nnyo nti lwetaaga buli omu. Kati mwe ba artist muli bagezi nnyo era ensi ge bakkirizaamu nnyo. So tugende tukozese ebitone ebyo Katonda byatuwa, twetaase ffe nga ffe, tutaase omulimu gwaffe, naye ate tutaase n'eggwanga lyaffe, tuteekewo n'essuula empya abo bagenda okuddako gye bagenda okweyagaliramu. Tuli wano leero mutweyagaliramu kubanga tuyimiridde ku bibegabega by'abo abatusookawo, ba Christopher Sebadduka, ba Minsusera Segamwenge, ba Okot Pibitek, ba Byron Kawadwa, bangi battibwa olw'okuyimirira ku mazima, bangi bawaŋŋanguka, ba Sebadduka bafiire lutaaya. Olunaku lwaleero tuli wano okwongera ku leva tebo gye baakomako. Twava ku levo ey'okuvugamu ku mmotoka ey'okumanyika, kati twagala kolawo njawulo n'amanya gaffe gabeerewo olubeerera. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abayimiriddewo ku lw'aba artist. Njagala nnyo okwebaza ba artist bannaffe abayimiriddewo ku lw'aba artist. Nze bwe bansiba mu bumenyi bw'amateeka mwayimirirawo era singa temwasula maloboozi gammwe oba olyawo singa ndi mu ttaka olwaleero. Bwe basibye baganda baffe Gerard Kiweewa ne Bizonto mwasitukiddemu. Mbasaba era musitukiremu kubanga tuli mu bulabe, tulumbiddwa. Abantu abatufuga tebatwagala kubanga batutya. They fear what they don't know and they hate what they fear. Batutya nnyo kubanga tuli ku mazima, batutya nnyo kubanga abantu batuwuliriza, batutya nnyo kubanga batukkiririzaamu. Mulekeraawo ba artists okugamba nti temuli ba politician. This is your business. Yemwe musinga amaloboozi amanene mugakozese mwogere amazima nakibagambako era nziramu nekibagamba nti there is more politics in the music industry than in the parliament. So tukozese ebitone Katonda byatuwa baganda bange
temusobola kukkiriza kye tusobola kukola mu Uganda eno bwe tuba tusazeewo. Bangi twali tukyali mu campus zone paka omulabe bwe yatusangayo n'ewaffe. So ba artists bannaffe abali eyo ffe tetuli mu politics, nze mbagamba siri politician naye najja kubuusa abantu. Omugenzi Tupac Shakur muyimbi munnaffe yagamba, I cannot guarantee that I will change the world, but I can assure you that I will spark the brain that will change the world. People power! So naffe artists tubategesa mwena abali eyo tetubasuubiza nti ffe tugenda okukyusa Uganda, naye tugenda polota banna Uganda abagenda okukyusa Uganda. Tubayita mwena aba artists banaffe abali eyo, njagala obajjukiza nti essuubi lirimu ffe ng'aba artists. Ffe abali wano mwe bannaffe abali eyo abakyatidde, manyi mujja tukubira amasimu mutwebaze mutuyozaayoze mutugambe bannange mugende Meribata musonge tuli nammwe Victor Kamenyo essuubi litulimu mmwe, naye twagala obategeeza nti wadde essuubi lyammwe eririmu ffe naffe eryaffe lirimu mmwe. Mukozese amaloboozi ago abantu ge baabawa ku bwereere, mukozese ebitone ebyo Katonda byabawa ku bwereere, ate tutaase abantu baffe. Demu tukube endongo yaffe nga tweyagala, teri atukwata ku mukono, nange kinyamba okuddako ku stage. Ate mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna tugenda kukola ekyafaayo mu Uganda eno nga pulezidenti w'eggwanga ayimiridde ne bakyalibe nga bwe tuyimiridde nga tubakuba omuzigo. N'obugambo obwo njagala obeebaza bingi nyo bye tulina okwogerako. Ffe nga ba artist tumanyi nti batutaddeko amateeka nti tokkirizibwa kuyimba luyimba lwonna oba kuyiiya luyimba lwonna nga minisita takukkiriza. Ne bw'oba olina comedy skit gy'oyagala okukola, olina agenda kusooka kunnyonnyola minisita, bwe biba tebimunyumira tajja kukkiriza. Bw'oba ogenda okusuna endongo, olina okuwandiika kizo ogenda okusuna n'ozitwalira minisita. Abo baminisita be mumulaba abadde awo abatamanyi yadde art n'akamu. Omusizi w'ebifaananyi bw'oba tonasinga kifaananyi, amateeka ge baleese gagamba nti olina kusooka n'ogenda n'obannyonnyola kiki ogenda okusinga, ne bakubuulira oba bakikiriza oba tebakikkiriza. Ng'omuzannyi wa firimu, ng'omuwandiisi w'ebitontome, n'oyo yenna creative artist bakutaddeko olukomera, baagala be baba bakubuulira kiki ekiba mu bwongo bwo. Ekyo twakigaana, ekyo kigenda kukola. Amateeka twagagaanye wadde tunafuna buyinza tegagenda kukola wano mu Uganda, kubanga Uganda yaffe, and art and creativity is a human right. Njagala obeebaza mwenna baganda baffe, njagala okwebaza muganda waffe Nubian Lee olw'obukulembeze obulungi, basebo ne banyabo Nubian Lee mu People Power Movement, kati ne mu National Unity Platform yatutwala mu section ya Arts and Entertainment, era nange section era wansimwe. Sebo tukwebaza olw'obukulembeze obulungi, tukwebaza olw'otukunga obulungi, tukwebaza olw'obwongo. Munzikirize nga maliza ne kano nkwogereko. Ono omusajja ono nze ndi wa mukisa nnyo kubeera mukwano gwe ow'okulusegere, kubanga n'okusalawo okwesimbawo ku kifo kya MP yeyansudia oba oliawo sandibadde na confidence. So sebo makati ga bannaffe njagala okwebaza olwa byonna n'okusaba byobadde gye ndi obibeere eri ba artist bannaffe bonna. Bannaye mbasaamu nnyo ekitiibwa, mbaagala nnyo, bakkiririzaamu nnyo, naye nkakasa wentandikira obbaagala n'obeesigana obbakkiririzaamu, wenkoma okubaagala obeesigana obbakkiririzaamu, ate bannayuganda bwe batandikira. Mukama abampere nnyo omukisa. Oluzungu lw'evaporating. But for the sake of the news, I'll try to break it down in very few minutes. Ladies and gentlemen, today, for me as a person, for me as a creative artist, this is a magical day, of the most important days in my life. When we receive our fellow artists, our fellow creatives in this struggle for liberty and life. I told you about what Marcus Garvey said more than 100 years ago, that one civilization is not complete without its art, because art is the highest form of expression of human intelligence.
That means you artists are the real embodiment of wisdom and intelligence. I'm very glad that we are standing here today to look at this not just as politics as usual, to look at this as a struggle for liberty and life. So many eyes are looking at us. Artists have a very powerful voice. We are very powerful voices. That is why they've tried over time to stifle our voices. They have made every effort to compromise us. They've made every effort to make us mentally sterile. They made every effort to make us forget about our abilities. But like Bob Marley said, when you emancipate yourself from mental slavery, you do it by yourself, because nobody but yourself can free your mind. We are the artists. Okot Bibitek, one northern guy from Gulu, said so many years ago that art is a reflection of society. We, the artists, are the spokespeople of society. What we say is what's happening in society. And because what is happening in society is nothing less than evil, we are projecting evil in our works of talent, in our works of creativity. And that is why the dictatorship that has been ruling over us for more than 34 years is bent on stifling and killing the art industry. Today, ladies and gentlemen, no artist can record a song without the permission of a minister. No comedian can record a comedy skit without the permission of government. No instrumentalist can produce any work of art, no picture sketcher, no poet, no single creative artist can produce any work of art without the permission of those that rule over us. Why? Because they are scared of us. And most importantly, because the art industry produced one person that is taking the dictatorship by the heels. Echo kanjogere ne mu Luganda nakyerabidde. Abatufuga kati bafuba okusanyawo art entertainment industry. Bafuba okusanyawo art kubanga mwe entertainment industry, art industry, music industry yavaamu omuntu olunaku lwa leero agenda okugoba nakyemalira. Babuuka nti tetuli badongo nga bwe babadde balowooza. Babuuka nti tetuli bebafu nga bwe babadde balowooza. N'olw'ensonga eyo batukulako olutalo. Olutalo olwo tuli mu kululwana era tulina okululwana ne tuluwangula. We must fight that war because a war has been declared on the entertainment industry. It has been declared on the creative art industry in Uganda. And we must fight and win that war. We are not going to use violence. We are going to use creativity. While they fight us with tear gas and bullets and bombs and jail, we are going to fight them with lyrics and the jokes. We are going to sing them out of power. We are going to rap them out of power. We are going to joke them out of power. These people are so cowardly that they are scared of jokes. So for the comedians, please joke some more. For the singers, please sing some more. For all the creative artists, please create some more. I want to salute all of you fellow artists. I want to salute you, my brother Nubian Lee, for being such a noble citizen. I wish those Nubian people could give us 1 million more Nubian Lees. I want to salute all the comrades. Today, ladies and gentlemen, we are standing before you, but there are so many comrades that are behind the scenes. Brothers like producer Daniel Orewod, many of you know him as producer Dan Magic. People like producer Tony Hose, the person that has nurtured very many of us, including artists and producers. I know that today they are intimidating our brothers. For example, they are intimidating DJ Moon. Sorry, VJ Moon. Bali mukutiisa abachali baffe. Olwaleero VJ Moon, omwana oyo mwogezi wa firimu okuva mu ghetto, bali mutiisa. Ne tubagamba temutya bano abantu kubanga tebo batutya nnyo okusinga bwe tubatya. I want to thank all of you. I want to salute all of you and encourage us to go on. Dear fellow artists, we are going to war. This is legitimate war. We don't hide it. This is war.
and we're using our arts. We're using what God gave us. And this is all constitutional and legal. So, dear dictator, we are coming for you. Eno sinema nyabulaba basebo ne banyabo tetandikidde wano yatandikibwa dda naye genda kugwera ntebe mu ntebe gamba wakulu saba sebo onzikirize with your permission to hand producer Dan Magic his membership card and to also hand producer Tony Hall his membership card, and also my brother Menton Ras from Busoga. And where's BJ Moon? BJ Moon, Oluo Baba. Producer Tony Hall. BJ Moon. Niba power! Nasela kama tugenda kwolekera ekyatulese. Natenga bulijjo vije munu na ki? Tugenda kuwamba na ki? Mwebale nnyo basebo mwebalire ddala. Tuzikirize nange leero mbasabe mwena surprising muganda waffe Nubian Lee nga tumuyimbira akayimba ka birthday.